Ekikanga bakigudde ku ssomero lya St. Teresa Namiryango Girls Boarding Primary School erisangibwa ku kyalo Namiryango mu division y'e Goma mu munisipaali y'e Mukono. Omu ku bakozi ku faamu y'essomero omukwano ogulinnye ku jjoba n'atemaatema maneja wa faamu eno ng'amulanga ku mukyawa. Henry Ssaabakaaki yagambibwa okufuna obutakkaanya n'eyaliko muganzi we bwe babadde bakola ku ssomero lino era nga maneja wa faamu y'essomero Maureen Namwanje okkakkana ng'amutemyetemye. Ekikanga kino kiguddewo enkya ya leero. Namwanje bw'akedde okugenda ku faamu okukola emirimu gye kyokka Ssaabakaaki aludde nga mwegayirira muddiremu oluvannyuma lw'okumukyawa nga yakyamwagala n'amulumbayo n'amutema ejjambiya nga Sulaiman Jumba bw'annyonnyola. Mbadde nkyali ewaka nange abadde nayo mu nnimiro n'ankubira essimu aŋŋamba yanguwako maamira ku bamukoze eki bamutemye ne mmubuuza ani amutemye era bamutemeddewa n'aŋŋamba yanguwako nze gamba n'omusirikale ku geeti bajje wansi kati ngenza okuvuga n'entuuka wali wansi nga ndaba abantu bakuŋŋaanye mu lusuku okukkirirayo ekyamazima nga atemeddwa. Jumba agamba nti Ssaabakaaki atemyetemye Namwanje ejjambiya mu feesi, ku mukono ogwa kkono, ku bisambi byombi, ku bbeere erya kkono ne mu lubuto. Ng'atemeddwa ejjambiya okuva wano ku feesi ng'era ne bwayogera amanyo gamulaba ne bamutema wano mu maaso ne bamutema wano ne bamutema omukono guno ne bamutema ekisambi ne bamutema mu lubuto muno kwegamba ekyamazima amutemedde ddala nga lyo akozesa ttima. Era ne tumuyoolayoola ne tumukwata okumujja wansi eyo gye babadde basalira ebitooke ne tumutwala paka ku ddwaliro lya gavumenti e Mukono. Entuuka awo abasawo ne batuyambako era bo bakoze omulimu ogwabwe gwo bagukoze batera okulwawo naye luutu eno bafuddeyo era ne batuwafunira n'ambulensi emututte emulago. Ono agamba nti nga bamaze okuyoolayoola Namwanje ne bamuddusa mu ddwaliro lya Mukono General Hospital abasawo gye bakoledde buli kisoboka okulaba nga bamutaasa ate Ssempapa Ssaabakaaki n'akwata ejjambiya ne yeesala omumiro. Obuzibu bagamba mbu banne bakola nabo nti baali beeyagalako banange era nakitegeerako mu ntandikwa nga womanyi abakozi omubeeraawo nga mukola okwegomba kubeerawo kuba kyo kyabuntu ne beeyagalako n'ekirabika omuwala n'atuuka ekiseera ekyo n'akikola ki n'akivaako. Kyempuliddeko nti omulenzi abadde yeegayirira okuddingana n'omuwala naye ng'omuwala agaanye kiyinzika okuba nga kyekivuddeko ensonga emutemeza. Omulenzi ali mu mbeera ki ali luddawo essaawa eno? Essaawa za kakati we tubeeredde ku ddwaliro e Mukono gye mpuliridde amawulire nti naye yeesaze era baŋŋambye wenkomyewo wano ku ssomero baŋŋambye bamututte ate era ku ddwaliro ly'e Mukono oli gwatemye waabadde. Embeera gy'alimu yo sinnagiwuliza kuba ekwasa obusuuku. Wadde poliisi esse teyitiddwa n'ekwata Ssaabakaaki ng'embeera ye embi ayebayebayebi n'emuddusa mu ddwaliro lya Mukono General Hospital. Kitegeerekese nti ono oluvannyuma ate afiiridde mu ddwaliro wano. Ye Namwanje abasawo oluvannyuma lw'okumuwa obujjanjabi obusookerwako bamutadde mu ambulensi ne bamutwala mu ddwaliro ekkulu e Mulago abasawo abakugu okwongera okumukolako balabe nga bataasa obulamu. Cross the leg. Cross the leg. You want to turn the patient and sit the back. Sorry, baby girl. Then we are pulling here, we are pulling the bed sheet, then we change the bed sheet. Control with this here, then pull the bed sheet and turn the patient. Yeah.
muganda wa Namwanje ali Nagawa ngono babadde mu nnimiro Kalibutemu gy'abasanze ebaddewo abinyumi abiddingana. Ze kumacha nga ze kutukole tubadde tukola kati enuli wajjidde n'ayimirira okumala dakiika 3 ng'ali bw'ati nga ffe tetumanyi kyakwatidde mabega. Kati n'ayimirira ne mugamba ne lwaki omukazi tomwesonyiwa akugambye nti nno yetadda mabega. N'angamba kangende mwegambire nze kennyini. Kati nze mbadde ndi bize ndi mu kusala ki? Nga nsalira bitooke. Awo kati mpulidde mmola agamba nze semberayo eri nejjambyayo ngenza okutunula weti nga mutemye ensooka awo wenzirukidde. Zawo wenzirukidde. Nenziruka nga nkuba enduulu bannange size mutunula mwega nga nkuba nduulu. Mu statement gy'akoze n'abasirikale b'esseeta Nagawa agambye nti ekiro ekyakeeseza ku Lwokuna Ssaabakaaki yamukubidde n'amutegeeza nga Namwanje bw'amuliiridde ssente ze nnyingi nnyo ate n'amala n'amukyawa ng'agaanye baddiŋŋane. Mbu Ssaabakaaki yamugambye nti yatunda ne poloti ye n'embizi nga zonna ssente Namwanje alya kyokka abadde ng'amusaba baddiŋŋane n'agaana. Mbu bw'ati eggulo yamutegeezezza nga bw'agenda okukolawo akatiisa nga wadde yagezezzaako okuwooyawooya byonna byamuyise ku mutwe nga muddalizo. The lady who has got an accident is our farm manager. She woke up in the morning to supervise other workers in the farm, but unfortunately I think she might have been having disagreement with one of the workers whom she is supervising. So this gentleman, I hear he picked the panga and started cutting her. Now when we were called, we were at the quarters, we had to run for our rescue. I had to call the driver, we had to pick other well-wishers also came and helped us. So we put her in the vehicle and we rushed here. But I don't know the condition of the other one who cut her, but she is also one of the workers. Amiko omukulu w'essomero lino Rose Namirembe naye ayogedde ku kikanga bwe kibatuuseeko kyokka n'ategeeza nti essomero likola kyonna ekisoboka okulaba ng'obulamu bwa Namwanje butaasibwa. Tuusa wano ku makya zibadde nga ssaawa 3 ne tufuna ekikangabwa omu ku bakozi ng'ajja adduka ng'atugamba nti waliwo banne abeetemye mu nnimiro. Kyenkoze nga administrator nkwataganyizza n'omuvuzi w'emmotoka y'essomero okulaba ng'atuuka ku muntu gwe batemye bamugyewo bamutwale mu ddwaliro. Kikolebwa mu bwangu nnyo kuba tulina emmotoka n'abavuzi abakoze mu bwangu ennyo ekintu ekyo. Bwe maze okulaba ng'omulwadde atwalibbwa atemyatemeddwa ne ŋŋenda emmanga okulaba ekikolwa bwe kibadde eky'okutemaatema ng'oli yatemye naye akyaliwo naye nga naye yeesaze yeetusizzaako obulabe. Ne tukwatagana mangu nnyo ne poliisi nabo amangu ennyo batuukiddewo ne balaba embeera ebaddewo ne bakikwataganya mangu nnyo ne tubagamba oli gwe batemye agenze mu ddwaliro era essaawa eno wenjogerera bamukozeeko emukono e Namirembe ne batwala ifaalo leeta batuuse e Mulago bamukolako. Noono eyatemye poliisi emututte kuba neetadde mu mbeera nnungi kuba naye amaze ne yeetekako obulabe bamututte emukono. Kati akaseera kano waliwo era patro ezze ekyanoonyereza nnyo okumanya entandikwa y'ensonga eno. Are you a couple, family or group looking for a cool, serene atmosphere at the adequate venue for a day out for the best in entertainment and leisure? Kelly's Travelers Inn is here for you. Kelly's Travelers Inn is located at Kobiri in Nama Sub-County, Mukono District, 3 miles from the heart of Mukono along Mukono-Kayunga Road. Just 17 miles from Meta Golf Club and only 26 miles from Uganda Golf Club in Kampala. Kelly's Travelers Inn offers the best choice for revelers looking for undisturbed peace, quiet and rest. Get the rare opportunity to taste the feel of Uganda's traditional dishes, Orient, European and other delicacies prepared by the best chefs. Our accommodation rates are among the best in town and designed to suit our clients' purse with the prime objective of attraction for a second visit. We accept online bookings for accommodation,
specially organized meals conforming to your choice of dishes, parties including birthdays, weddings, get-togethers, graduation and others. Don't hesitate to come and try our history-making hospitality, bed and breakfast, dinner, DSTV and free Wi-Fi, single and twin rooms meeting your preference. Kelly's Travelers Inn has a specially designed format to offer you a hideout in the city sensation and at the same time giving you comfort that ensures privacy away from the hustle and bustle of town.